fi baiti min buyutillah. Hadisi eno nabbi atugamba nti abantu bayinza kuŋŋaana muzimu ku nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala nga tewali kibaleese okujjako kwejjukanya eddiini yaabwe. Nabbi mu hadisi atugamba nti asindika bamalayika ne bajja batubikira n'ebiwawaatiro byazo era ne batusabira edduwa egamba nti Allahumma ghfir lahum Allahumma arhamhum, nti ayi Allah sonyiwa abantu abo, ayi Allah saasira abantu abo. Ekiseera kyonaamala ng'oli wano oli wansi w'edduwa z'abamalayika ezo. Abakyala muli ba mugaso nnyo mu nsi muno. Ebintu byonna bye tukola mu duniya muno omuntu akulembeza mukyala. Mulaba emikolo ze tugendako banoonya obuwala obulungi bwe bujja okusanyusa abantu abo. Sirabangako nga bayita abalenzi. Ogwo kiraga omugaso gw'omwana omuwala. Nabbi yatuuka n'okugamba mu hadisi nti omuntu alirabirirayo okwo abaana abawala babiri bokka bwe bati, n'obalabirira bulungi ne bakula nga tebalinaako nkovu nga banyirira, obasomeseza empisa n'otuuka n'okubafumbiza. Bamaama abamu temumanyi nti buvunaanyizibwa bwammwe okufumbiza abaana bammwe abawala. Abamu temukimanyi, mubaleka bennyini bataabuuke, naye mulimu ogwo. Nabbi yagamba nti bwe bonaabanga okikoze ojja kubeera naye mujjana bwe muti nga muli bameka? Muli babiri. Kiraga teyayogera ku mulenzi, kiraga obuvunaanyizibwa obw'ekitonde mukyala. Kale mwina obuvunaanyizibwa bungi mu nsi muno. Buli lwe tubeera nga tulaba nti musoma eddiini tumanya nti kati ensi egenda kukola ki? Egenda kuterera, kubanga mu bubonero bw'enkomerero Nabbi kye yakoonako nti kati soliraba abakyala nga boonoonese, manya nti enkomerero ekoze eki? Etuuse. N'olwekyo nsanyuka nnyo buli lwe mbalaba nga muzze okweyigiriza eddiini yammwe, mba manyi nti abantu be tuli okussaamu eddiini beebo bennyini abeetaagisa. Omusomo gwange baguyita akida oba tawhid. Akida kitegeeza nzikiriza. Bw'ogamba akida oba iman kitegeeza kyekimu, okukkiriza kw'omuntu. Ate nga gwe musingi, katola muzigiti guno basooka kusima wansi ne basooka bazimba kye bayita foundation, omuzigiti guno kwe guyimiridde. Buli foundation lwenafuwa omuzigiti nawo guba muki? Guba munafu. N'olwekyo iman oba obukkiriza gwe musingi gw'omunaddiini yenna. Buli lwe guyuugayuuga bwe guti ebisigadde nga nabyo bikola ki? Nga biyuuga. Kyova olaba njagala muneetegereze nnyo kubanga ibaada zammwe zonna ziyimiridde ku bukkiriza. Bino byonna ebikolwa bye batugamba biki byonna biyimiridde ku buki? Ku bukkiriza. N'olwekyo gwe musingi ogwemirizaawo eddiini. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi hadisi yagamba, hadisi mpanvuko yali egamba nti innal halala bayin wa innal harama bayin. Ebyo mutubuuza mbimanyi. Omuntu agenda okubuuza ekintu amanyi nti kino kiri haramu, kino kiri halali, neera ateekawo obusonga nti newe embeera bwe nti era ayagala gwe seeka omuwe solution alabe nga akikola, naye nga aba akimanyi nti kiri haramu, aba akimanyi nti kiri ki? Kiri halali. Si bwe kiri? Abasinga babimanyi. Mu Uganda wano toyina muntu gw'ogamba nti tamanyi nti omwenge guli haramu. Neera akubuuza neseeka kati bw'obeera bw'oti ayagala era omuweeko akantu yeekwatirizaawo oba akola atya simanyi. Eddogo teri atamanyi nga liri ki? Liri haramu. Naye era omuntu akola ki? Yeekwatiriza. N'olwekyo Nabbi mu hadisi eyo yatandika bantu nti halali emanyiddwa ne haramu ekoze ki? Waliwo obuntu butono obwefaananyiikiriza. Naye bw'aba amaliriza hadisi eyo yaga nti Katonda yatutonda mu mibiri gyaffe n'assaamu ekinyama. Ekinyama ekyo bwe kirongooka, bodde y'omuntu oyo yenna ejja kulonka emikono zo, olulimi lwo, amaaso go, entambula yo, ebikolwa byo byonna bijja kukola ki? Bijja kulongooka. Naye ekinyama ekyo bwe kyonooneka, ne bodde naye egenda kukola ki? Kwonooneka. Nabbi n'amaliriza hadisi ng'agamba nti ekinyama ekyo kye mbagamba gwe mwoyo. Tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu mu kutondebwa kwe atondebwa omubiri gwe mu lubuto lwa maama we bw'oweza emyezi 4 z'ennaku 120 ne baleeta omwoyo ogwo ne bakussaamu n'obeera omuntu mpaka lw'ozaalibwa. Bw'otuuka okufa era omwoyo ogwo gwe bakola ki? Gwe bajjamu omubiri guno ne tugenda tukola ki? Tuziika. N'olwekyo obukkiriza bwonna buyimiridde ku muki? Ku mwoyo. Singa omwoyo gwo gutereera
manya nti ekiyungo kyo kye kinaakola kinaalaga omuntu ajaga nti gundi kiringa omuntu ogamba nti gundi wa mutima mulungi oba olabidde ku ki ebikolwa byakola ki byakola nti oba gundi wa mutima mubi kiba kiraga ekikolwa kyakoze eki kyakoze nolwekyo eddiini weeri omuntu okulaga nti ono munaddiini kisinzira ku bikolwa bwe byokola ki byokola okumanya nti ono si munaddiini era kisinzira ku bikolwa bwe byokola ki byokola nolwekyo kutereeza nniya zaffe mutima zaffe hadisi endala nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala buli ibaada yonna gye tukola atunulira mitima zaffe tatunulira mibiri tuli balungi tuli babi tuli beeru tuli baddugavu ebyo Allah yetabifaako kubanga yabisaawo oyambadde bulungi oyambadde bubi okoze otya atunulira nniya yo okola ekintu ekyo obadde oyagala ki Katonda akuwa empeera oba obaddemu n'ebigendererwa ebirala Allah kyatunuulira bw'obanga okola kintu kyonna kye baga nti ibaada sooka otereeze nniya yo bw'otatereeza nniya yo kimanye nti omaze okwawukana n'eddiini yo n'enzikiriza yo otandise okukkiririza mu bintu ebirala example eno njagalanga nnyo okugiwa kubanga eri live yo nagirabako omukyala eyagenda baali balina ebbaa mu tawuni omwo nga bw'omanya ebyokupangisa bizibuzibu nga buli kimu mugula kati bbaawe nga buli lwajja asanga omukyala asaala era n'atandika okubeera ng'ayogera mu banne alhamdulillah nze Allah yampa omukyala mulungi asaala naye ng'awulira abantu bamugamba nti yeewaana weerera omukyala asaala omusajja nga bimusumbwaga mukyala wange musanga asaala kizibu ki aga nti naye abantu aga kale kamugereseeko ndabe n'agira olunaku lumu n'afuluma mu nju n'agamba omukyala nti mukyala okimanyire era embeera mbi naye inshallah kankulekere Katonda ajja kubeera ng'akutaasa naye kangende noonye riziki omukyala n'ayomba n'agamba manyi wano amazzi tugula emmere tugula ndagala biki ogenda otya nga tompadde kase ga nti inshallah nkulekedde Katonda omusajja n'afuluma ng'omukyala ayomba biki n'agenda kati olw'eggulu akomawo nga omukyala akambuwadde nga n'ayogera ebigambo bingi omusajja nga mutunuulidde bw'amala okwogera ebingi bingi n'ambuuza nti naye mukyala wange nga oggyeko ekyo osaddeko olwaleero mukyala aga nti osanga wano osaala biki naga nti kale leeta omukeeka ogwo omukyala n'aleeta omukeeka yagenda okusimulula nga mulimu omutwalo gumu omusajja gwataddemu nga nti mukyala wange ddala walisaddeko eri Allah n'atakuwa riziki eyo ddala kale ndowooza yagala kutesinga imaani ye n'okwawula yali asaala ku lwa musajja oba ku lwa Katonda okiraba kale ffe bwe tuba tusomesa tawhid akida twagala tutraininga omuntu abeereye mwennyini nga murakibu nga ye supervisinga ku byeddiini zino rights tezisigadde muzireke ebyo okubanja byo birala naye tugaa nti weba ibaada gwe mwennyini okole ki webeere nga gwe wesupervisinga kyetwagala kasita munaatuuka ku ddaala eryo tuba tumanya nti umma gye tulina terina buzibu kubanga nabbi Muhammad sallama yatandikira Makka Makka yamalayo emyaka 13 ng'akola ddaawa esatu zaali ddaawa ey'ekyama emyaka 10 ng'ali mu ddaawa ey'olwatu n'alyoka asanyuka agende Madina naye Makka emyaka ezo yamala yali ali ku mpagi z'obusiraamu meka 2 esooka shahadatun an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah kukkiriza Allah n'omubaka we nga byamatiza abakafiiri b'e Makka emyaka 10 n'ezo ali kubayingizaamu ekyo kyokubiri ibaada ey'okubiri yali yakusaala zaka nga tennaba sawumu tennaba hijja tennaba lwaki ibaada zino zo ziyingiramu akasente yamanya nti abantu bano ibaada no bwe zinajja kyetaaga nga imaani zaabwe ki omanyi bwe bituuka ku sente saa ne wetandika okugamba sente wanaga nti baseeka abasobedde mpajja okutusomesa ate bali kutusaba sente kubanga ebyesente buli muntu aba mugezi si bwe kiri kati yasooka kuteekateeka abakkiriza abo emyaka 13 omuntu amanye nti waba akola ibaada agikola ku lwani na kusaala ibaada ezo kati bwadde Madiina ne batandika okubalagira okusiiba kubanga mulimu enjala mulimu ebizibu mulimu kafitiri n'ebirala n'okutoola zaka kubanga zaka ogitoola muki mu maaliyo n'okugenda Makka ezo ibaada zigenda okujja ng'abakkiriza bano
bamuhajiri abavudde Maka ogende Madina ng'oredde bamanyi besobola okwesupervisinga. N'olwekyo kyova olaba Nabbi yatugamba nti innamal amal binniyat. Buli mulimu gwonna Allah yatulira kumalirirako. Omaliridde ki? Obadde oyagala ki mukola ekikolwa ekyo? Abantu bangi bakomplaininga, nze mbalaba. Olinaga nti kale laba omukyalo oyo namuyamba biki neeraba. Kati wali obwo omuyamba akukolere ki? Akukolere ki? Bw'obanga olina ebigendererwa bye yali oyagala, naye obanga wali okikola ku lwa Katonda, olaba nti omuntu akola ku lwa Katonda tanonooza. Oba leero akuyambye ekya n'omuvuma, yaga nti nze ibaada yange nagikola yakola ki? Yaggwa. Oba ye yeyisiza bubi, ekyo kiki? Naye bano abanonooza nakuyamba lwaki ono byaki? Wali omuyamba ng'oyagala ki? Naye akuyambe. Bw'obanga wali yagala akuyambe deni niyayo yali ndala. Naye obanga wali omuyambye ku lwani? Ku lwa Allah, kimanye nti ye wadde aneeyisa bubi, gwe tojja kubeera na gundi muli kuwulira nsaalwa nti omuntu gunayamba lwaki takoze eki? Lwaki tasiimye. N'olwekyo eyo imaani. Eyo eki? Ye imaani. Kyova olaba Katonda agamba mu Qur'ani ba'da billahi minash shaitani rajim agamba nti ahasiba nnas, abantu balowooza ayyuturaku nti Katonda ajja kubaleka ayakulu babeere nga bagamba bugambi nti ffe tuli bakkiriza wa hum la yuftanun, nga Allah tamaze kubateeka ku testi. Mukimanye nti Katonda kasogamba nti okkiriza agenda kuteeka ku testi. Ate si mmwe mwekka ne bannabbi abaasooka. Musome ebyafaayo bya bajjajja waffe Ibrahimu alayhi salam, essaawa eno gwe tuyita jjajja w'abakkiriza. Mugende mulabe Allah bye yamutestinga nabyo. Yali mukkiriza naye Allah yagamba nti obukkiriza bwo ndina kumanya buli ku level ki. N'awasa Saara, ne bamala emyaka giigyo, Saara n'atuuka n'okaddiwa, abamu bagamba ebyafaayo biganja yaweza n'emyaka 8 talina mwana. Naye tugenda otulire Ibrahimu alina lwe yagendako mushiriki. Ye Saara alina lwe yagendako mushiriki, alina gwe yagambako nti maama senga wange yandoga oba gundi yandoga, wabula bonna basigalanga basaba Allah nti Rabbi hablana mina salihin, nti aye Allah tusaba otugabira abaana abalongoofu. Kwegamba ne basigalanga bali Katonda waabwe bamanyi. Naye ku nkomerero Saara teyazaala. Yazaala. Yali testi y'amaanyi. Essaawa eno omukyala bw'amala mu bufumbo emyaka 2-3 n'ab'ekika be batandika n'okumulwanyisa. Gwe tozaale. Gwe tozaale. Naye oluusi ne kifuuka kizibu gyali. N'olwekyo ezo testizi Allah agezesa bakkiriza. Amanyi nti Katonda yagaba oluzaalo. Abagamba nti gundi ono yani bambuluka yagaba oluzaalo, mugende wa bambuluka. Naye Allah yakola ki? Yagaba oluzaalo. N'olwekyo obukkiriza kwe muntu okubeera nga muli abeera n'obukkiriza nti Katonda ali omu. Yalina obuyinza ku buli kimu. Nga bwe tunaabiraba kugamba kati awobeera munaddiini omukkiriza. Kyova olaba nti eddiini yaffe ey'Obusiraamu erimu levu ezo 3. Kati gwe genda onoonyereza abantu b'okolagana nabo ali ku levu ki? Eddiini y'Obusiraamu erimu levu ezi. Levu esooka bagiyita Isiraamu, bwe Busiraamu. Obwo bulina empagi mmeka? 5. Era ku mpagi 5 esooka era ebeera ya bukkiriza. Kukakasa nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada Rasulullah. Era yesooka n'olyoka kuyimirizaawo swala, kutoola zaka, kusiiba mwezi gwa Ramadhaani, kugenda hijja. Ezo empagi ezi. Ekifuga empazi kubanga ebyo bikolwa ng'ogyeko shahada, ebisigadde bibeera biki? Bibeera bikolwa. Ekifuga empagi ezo bwe bukkiriza, iman. Gye tuliko kati ssaawa eno nga iman erimu empagi mmeka? 6. Obukkiriza bulina empagi mmeka? Era ekisooka kukkiriza al-imanu billah. Kukkiriza ani? Allah subhanahu. Naye kugamba buga nti nzikiriza. No. Oteekwa okukkiriza ebyo Allah bye yeesigalizanga bibye yekka yabikola, nga bwe mbawaddeko example ti yawa oluzaalo. Kubanga mu Qur'ani Allah agamba nti yagabira omuntu abawala n'abalenzi. Omulala n'amuwa abawala beereere, omulala n'amuwa abalenzi beereere. Omulala n'amutabuliramu. Sibe kiri? Omulala n'amufuula omugumba. Kati bw'osoma ekyo mu Qur'ani nti Allah yakiinako obusobozi, gwe ekyo oba okitunuulira otya singa ozaala bawala beereere? Onaanenyani?
Allah ayinza okubanga bw'atyo bye yakutonda. Ekyo imanu billah, oba omaze okukkiriza ani Allah, kati kyonna kyakola Allah yagaba riziki, si bwe kiri? Ne mmanyi nga eriyo abakyala abadduka mu maka ntono okuba bbaawe esente zimuweddeko. Kati yabala mukkiriza wa ngeri ki? Bw'omala okukkiriza Allah, ekiddako wa malaikati, olina kukkiriza baani? Bamalayika be. Abo bamalayika tuli nabo wano, buli omu alina bamalayika abamulabirira, abawandiika ebirungi n'abawandiika ebiki ebibi. Tetubalaba, eyo imanu bil ghaibi, okukkiriza byotalabako naye ng'okimanyi nti bo bwe bali abakola omulimu ogwo. Oyinza okulimba oba oyinza okugeya ng'omanyi nti bamalayika weebali. Kyova olaba nti omuntu aba mukkiriza mutuufu, atuuka awanaga nti naye wadde tuli babiri, gundi taliwo naye okumugeya agenda tubanja ku lunaku lw'enkomerero, n'abyerekereza. Olwaki? Kubanga mu'minu bil malaika, akkiriza nti ebitonde bye malayika weebiri. Ma yalfir bin qawli illa ladayhi rakibun atid. Toyina kyoyinza kwatula okujjako olinako abali naawe abawandiika byokola ebirungi naki wakutubihi, kukkiriza bitabo bye. Ffe kati baseeka tubasomera busomezi aya ziva mu Qur'an, n'omulala asobola naye okugisoma, naye ekikulu bwe bamala okusomera ojja kukkiriza nti ekyo kituufu oba nedda. Naddala nga kituuse ku bakyala nti bagenda kuleetako owookubiri, tayinza kuwuliriza aya. Ayinza ogiwuliriza. Lwaki? Temuli bakkiriza? Temuli bakkiriza? Kakati eyo aya tukole ekyo. Ovola bebiseemu twagala nti omanyi twagala nnyo abakyala nammwe mujje nga nammwe musomese bakyala bannammwe. Aya ng'ezo ebibakwatako mmwe supesho, mukyala munnammwe ajja asomese. Kati mubuuze ebibuuzo, kubanga n'obulumi naye abukola ki? Abulina. Naye ekikulu tugamba nti bw'obanga okkiriza ebitabo bya Allah, Qur'an, Taurati, Injili, Zabur, nga kye bakusomedde naawe obikula ku aya n'okiraba, kakati seeka oba omunenyezaawa. Seeka oba omunenyezaawa. Ekikulu kati gwe kukkiriza. Oyagala kubuuza saawa eno, kawandiike. Kawandiike ojja kubuuza. Tukyali kumpalizo bagambe nti isooka li imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi, ebitabo bye, wa rusuli, n'ababaka be. Kyovula baffe tubasomera hadisi, tubasomera aya ebigambo bya Mungu byasa, tusomera neki ne hadisi ebigambo byani bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kale ffe twongerako bwongezi kugaziya, naye nga tuba tukusomedde hadithi kiri gy'oli. Obwo bubaka bwani bwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatuwadde tubatuuse gye muli. Kati yo omukkiriza tusuubira kubeera nti ky'omugambye wabanga akidawuti ng'agenda anoonyereze nti neseeka eno hadisi gye ngambe ddala gy'eri Nabbi yagyogera. Bw'oba agyogera okakasa nti yali mbaka wa Allah, gikolereko. Ekiddirira wal yawmil akhir, kukkiriza nnaku lwaki? Lw'enkomerero. Awe wali kalimanywera. Allah kyagamba mu Qur'ani nti araaita alladhi yukadhibu biddin ba'da billahi minash shaitani rajim. Araaita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah atuwadde ekizamba ganti olabye omuntu awakanye enkomerero yoyo atafaayo ku bamulekwa. Bakulekedde ka mulekwa yoyo omwana atanaweza myaka 15 mu myaka ze ez'obukulu. Nene bakulekera akaana ka mulekwa tofuddeyo kalabirira. Okabogokera tokayisa bulungi. Ddala kitonde ekyo wadde nga maama wayo mwali temukwatagana naye omwana alina musango ki? Wadde nga maama we yali mujjawo naye omwana alina muki? Alina musango ki? Kati Katonda agamba nti bw'olaba omukyala embeera eyo, kale si mukyala wabula omuntu yenna kabeere musajja oba mukyala, bw'omulaba ng'ayisa bubi mulekwa manya nti yawakanya ki? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, n'atakubiriza kuliisa baani? Ba miskin. Nze njagala okubawa ekyokulabirako nti ffe abakuze ne bamaama baffe ab'emyaka ezo si baali bakozi. Kubanga nze kati ngenda mu myaka kumpi isemberedde okuweza 5. Naye ffe bamaama baffe abakyala b'emirembe ezo batono nnyo, pasenti tono abaali bakola emirimu. Kale wadde bano baali balooza nti bakola naye baali bakola kinene. Kubanga nze njagala okubabulira nti maama yagendanga n'alima
ng'akeera ku makya agenda n'akola ki? N'alima muwogo, n'alima limonde, n'alima amatooke, n'alima ki? Ebintu ebyo byonna byonna baliisa baana. Ate ng'obuvunaanyizibwa bwa bbaawe yali badde aliisa abaki? Abaana. Naye ng'ayinza okuyunja ettooke n'alireeta nga bw'oba oligeraageranyizaamu emitwalo ng'ezo ebiri. Naye twalya emmere yaabwe mu mikono gyabwe, mu ntuuyo gyabwe. Naye essaawa eno teri alikogonayizinga nti abantu abaatukolera omulimu muki? Olwaliro abakyala abakola bw'aliisaako famire ya bba ennaku 2 ng'ateekamu omutwalo gumu, emitwalo 2, atandika okukompuleyininga, omusajja andekedde amaka, nze agula emmere, nze akola ki? Bwe tukompeyalinga bamaama abo, emmere gye baatuwanga, limonde gwe baasimanga, ayinza okulima limonde ne musima ne mulya, muwogo ne mulya, naye nga ntuuyoze. Mulowooza sibaali sibakola mulimu? Olwaliro mwe abakola ku ssente kizibu omuntu okwejjako akasente. Sigamba nti mwe abalina obuvunaanyizibwa obuliisa, naye tugamba nti wala yahuddu ala taamil miskiin. Bwe tuba bakkiriza mwe abakyala mwe Katonda byagamba nti bwe temuliisaako. Ye bw'oliisaako famire yo kiba kibi. Katonda takuwa mpeera. Kati katukolemu nti bali baaliisanga mu ntuuyo zaabwe mu kulima, kati mwe muli bakozi. Bonna bw'otoolako akasente n'owaayo n'ogulako ekiro za muceere biki omanyi muyinza ogaa nti nkuba kampeyini nti abasajja baleme kugula mmere waka. Naye tuli mu byabukkiriza nti kubanga mu ibaada tewali njawulo, nga ggwe bw'osaala n'omukyala n'asaala mwenna Allah abasasula kyenkanyi. Siwali nti ono mukyala ono muki? Musajja. Lwakuba nti byabuvunaanyizibwa nti omusajja nga bwe yakuleeta mu maka yalina okugulira emmere okwambaza. Si bwe kiri? Naye naawe oba ng'olinako ku busobozi sikikugaana ng'omukkiriza okubeera nga naawe otaasa ki? Amaka. Nolwekyo tulina kukkiririza mu baki? Muba mu lunaku lw'enkomerero. Allah atugambye nti wala yahuddu ala taamil miskiin. Temwagala kuliisa bantu ba miskiini. Ennaku zino omuntu afa ku famire ye. Edda abakyala abo be mulaba abakulu abo bayitanga ne bayita n'abaana babalirwana ne balya emmere ne bagenda. Kyova olaba Allah abasaasire. Allah yabajjanga mu nsi nga Allah abakoze eki? Abasiimye, kubanga bwe baalinga bakola nga tebasosola. Fe abamu twakulira mu families nga bamaama bali 3-4, naye nga toyinza kwawula nti ono ye maama, ono si yaani? Ono si ye maama. Niwakubadde abazadde baffe abasajja baalinga bakambwe ebiseera ebyo, naye ng'era abakyala baalinga balungi wadde nga taata waali taliiwo nga babawa emmere. Naye omulembe guno abakyala situmanyi kizibu ki? Bujja ye abaaliwo si baalina bujja? Tubuuza imaani ekendedde? Imaani ekendedde? Empagi ey'omukaaga ali imaanu bil kadari. Wano wali obuzibu okukkiriza okugera kwani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo kadari eyo yevaako ate ne tugenda wala nnyo. Omuntu n'atukanoga nti naye wadde Katonda kugera nze gwageredde. Ate nga mukimanyi nabbi yagamba nti Allah buli lwakuteeka ku tesiti nnyingi aba akwagala nnyo, kubanga buli lwofuna ekizibu ebirowoozo bidda mangu eri ani? Eri Allah. Buli lwakuleka ennyo n'emirembe, era ye aya nnyingi zigamba Allah aba yagadde okubeera nga abonereza omuddu we asooka kumusimululira duniya, n'alabanga buli kyonna kyayagala akisobola, n'agenda mu maaso n'amukwatako lumu. Naye gwe aba akwagala akusambuza mpola, n'akuwaamuko olunaku n'okyukamu, embeera n'egira n'odda eri Allah, n'alyoka ate akusimulula, ate n'alikola ki? N'akugesa. Naye kasoola baakusimuludde, weegendereze nnyo, kubanga Allah agamba nti innal insana la yatgha an ra'ahu staghana. Omuntu ajeema bw'aba nga afunye ku maali. Gwe wali onyumya naye aba takyanyumya naawe, oba nnimba? Alaba kato kyali levo ye, ate nga oli mwali mutuulanga wamu naye kati alaba ye alina emmotoka, bw'ogenda yalowooza ojja kumusaba emmotoka, buli lwakulaba gamba oba oli awo ajja kunsaba ssente. Lwaki? Kubanga akoze eki? Agaggawadde. Nolwekyo ebintu bibiri mu byegendereza nga Allah yabyogerako mu Qur'ani mu type meka? 2. Yagamba nti almal walbanun zinatul hayati dunya. Nti emaali n'abaana byebimu ku bintu byetwewunda nabyo mu nsi. Era Katonda bw'akuwaako ekimu toba mumativu. Wakuwa emaali yo kana atakuwa baana osigala okaaba.
wakuwa abaana bokka n'atakuwa maali osigala okola ki okaaba. Naye ate mu ayenda n'agamba nti innama amwalukum wa auladukum fitina, nti mazima emaali yammwe n'abaana bammwe biki bikemu. Nolwekyo muzaagale nnyo naye mumanye nti bw'otakyegendereza kiyinza okukujja kukuba etuufu. Bameka abalina abaana nga saawe n'akaaba nti lwaki nazaala? Bameka? Bangi seeko wedde asomesa wano okulera abaana bangi. Bameka abalina emaali? Gwe seeka Higenyi n'otambula n'ogenda osaala isha saawa 2 n'okomawo nga teweeraliikira mu nzikiza omwo, naye ng'omugagga bwe ziwera saawa 2 mu nju ayagala abeere nga geeti bamaze okugiggala, omusirikale waali taagala na muntu kumukyalira. Naye nga ki fitina gy'alina nti essente atya anytime bakola ki bamutuusaako akabenje. Naye gwe miskini weebakanga n'oluggi osibisawo musumaali n'okuba otulo. Ekyo temwebazaako Allah. Mirembe kyezo n'oyingira mu nju n'ozaaguza n'akasumaali n'okuba otulo. Egyo mirembe ki? Bananga batatambula nako na bagagga, nze nfunye omukisa ntambulako nabo. Naye abantu abo balina bizibu bingi. Omulala balina ssente naye ng'ebizibu biba biki? Biba bingi. Obasaasira. Fe basalira mu tawuni omwo, gweoyinza okumala misikini n'omala okusaala n'odda wali n'osaala ne tahiyatu n'omala omulamu muzigiti. Naye omugagga gwe mulaba oyo amala okusaala agenda okutoola salaamu waati kusaidi eno kutuddeko abantu 4 5, atoola salaamu eno etuddeyo bantu 4, buli omu agenda kumwanjulira kizibu. Onajja n'ekikye munange nze akaana kalwadde ono ali bw'ati Ismael. Era Mungu bw'atakuwa bugumiikiriza abalala oyinza okubaanukula bubi. Byemikemu. Twagala emaali, twagala abaana, naye manya nti mu mukono ogwo oba okutte biki? Ate Allah bw'akufuula omugumba ate nakyo kiki? Kizibu. Nolwekyo byonna oba oyagala bibeere mirembe, gwe bizza eri ani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ojja kuba mirembe. Emaali oba ng'ogaba okola otya abantu bajja kuwagala, tojja kweraliikirira. Abantu ojja kuwangala nayo mirembe. Nolwekyo empagi z'obukkiriza ziri 6, kasita zinanywera mujja kuba balungi. Allah ne baagala omuntu afulume mu nju atuuka awasinka n'omukyala agambe nti nsanze kisiraani. Ddala omuntu omukkiriza akedde ku makya n'asaala n'akola adhkar n'akwata omugugga ogenda okusuubula n'osinka n'omukyala n'ogamba nti nsanze kisiraani. Ani muffe Katonda gwe yatonda nga kisiraani? Ddala ani? Tewali. Naye era omuntu n'ateeka ku munne nsanze mukyala kisiraani. Auzu billahi minash shaitani rajim. Obwo bukkiriza bwa ngeri ki? Omuntu amaze okusaala mu nju ye n'akola adhikari n'asaba edduwa emufulumya bisimillahi tawakkaltu ala Allah, soso okwogera ku linnya lya Allah era neesigamidde ani? Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Teri akyusa mbeera, teri nannyini maanyi okujjako ani? Allah. Oyinza okusanga omukyala n'ogamba nti nsanze kisiraani. Bana mukkirize eddakiika nga 5 bwe ziti, seeka alina kyayagala okubatuusaako inshallah, then nja kutandikira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eddiini erimu level meka? 3. Level esooka ya Busiraamu bulina empagi meka? 5. Ne tutunulira ku level ey'okubiri bwe bukkiriza. Era obukkiriza bwe bufuga ebikolwa byonna. Enkolagana yaffe ne bantu bannaffe, enkolagana yaffe ne Katonda, obukkiriza bwe bukola ki? Naye nga ki ekifuga omubiri nti kasita omutima gwo gukola ki? Kyova olaba nti omuntu nniya ye bw'eterera waba mukkiriza wannamaddala, ne bw'okola naye bizinesi tasobola kulyaza amaanya. Kubanga muli kaba mwekali nti wadde naamulya ne yawmal kiyama agenda kola ki? Agenda kummaanya. Ne wabeera ng'afumbiddwa era asigala rights ze mu makoomo asigala azituukiriza ng'omuki? Nga omukyala. Lwaki? Kubanga imaani ye erina weekola ki? Weemufuga. Level ey'okusatu yeriwa? Yeeyo gye bayita ihsan.
ihsani yo erina empagi etya muyeri mu bikolwa byennyini nga Katonda bwe babuvunula gundi bagamba antabuda Allah kwe kubeera ng'omuntu asinza Katonda ka annahu tarahu ng'olinga akola ki amulaba fa in lam takun tarahu niwankubadde nga tomulaba fa innahu yarak ye Katonda aba akola ki akulaba. Levu eyo si nnyangu omuntu okugituukako okubeera nti osobola okusaala esswala ebirowoozo ne bibeera nga tebikoze eki nga tebivudde mu swala eyo. Kale katubaye ekyokulabirako nti olikusaalira akameka 4 osobola ebirowoozo bwe kubikontrolingira wano ne bitatambula kubanga ffenna tuli bantu oyinza okuyingira mu swala bwoti n'otandika ebirowoozo n'omutima ne gugenda n'otambula n'ogenda mpaka Kampala ogenda ogira oti nga bidda buuza oba n'akasaala keera akameka. Okiraba ekyokubiri kwe kubeera ng'otuukiriza ezimu ku hadisi za Nabbi ze yagamba nti omuntu asinza Katonda ng'alinga amulaba yoyo bw'aba asaddaaka n'omukono gwe ogwa ddyo ogwa kkono tegumanya kye bakoze eki kibawadde. Omuntu oyo ow'engeri oyo aba mulungi okutuuka ku levu eyo yoyo gw'olaba aba akuwadde ekintu kiwedde era akisirikira ne kikomaawo tekyetaagisa na kubeera nga agenda abulira buli omuntu oyo olaba akakayakaya badde kamunyumira munaye nakamuwa nga simanyi nti kajja munyumira kati okiraba gamba omuntu omukkiriza ebintu bye nniya ye erongooka kyova olaba ffe etteeka ligamba nti buli ibaada yonna gy'ogenda okukola oteekwa kumalirira. Okumalira kitegeeza ki? Kyekigambo wedda kye bagamba tawhidi okwawulaani okwawula Katonda. Katonda tumwawula mu ngeri mmeka? 3. Engeri ezo mu bumpi ennyo giri mu surati al-Fatiha. Twawula Katonda nga bw'agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Katonda ye mulezi w'ebitonde byonna. Tumwawula n'emirimu gye gyakolanga Katonda nti ye yekka yagikola. Ng'owedda wembawo example yagaba riziki, yagaba oluzaalo, yatta, yawonya. Ebyo byonna byonna obyawula nti Katonda yekka yalina obuyinza ku byo. Wabula ye Katonda yatuwa amakubo ge tuyitamu kuba ojaga neseeka Katonda yawonya naye ateeze nywedde mu luluuza. Nywedde mu ki? Gwe gumponyeza oba Katonda yamponyeza. Bino Katonda yabissaawo nga kye bayita sababu kwegamba lyekkubo ly'oyitamu erya halaali Katonda asooka akole ki? Akuwonye. Omulala ayinza oganza ekinkolera ku musujja mu luluuza omulala n'agamba nti bikola bya muyembe. Omulala n'agamba kino ye Allah buli omu yamuteerawo ekkubo eriza okuyitamu akole ki? Kiringa ekyokulabirako omuntu asaba edduwa. Waliwo juzi workshop gye twalimu oli yali ayogera ku balokole nti waliwo pasita eyagenda n'asabira omukyala ng'ate omukyala we baamugyamu n'abaana naye nga ye ali kumusabira nti ogenda kukola ki? Agenda kuzaala. Era nga yamukakasa ajja kukola ki? Awulidde? Kakati ffe zino Katonda ye yateerawo amakubo ge tuyitamu bwe tuba twagala okuzaala. Gwe tobeera oli muwulu tofumbirwanga ogamba Katonda mpa oluzaalo tolina musajja. Ye Katonda agamba sooka ofumbirwe olyoke osabe Katonda ati mpa oluki? Riziki Allah yagigaba naye yassaawo amakubo nti omuntu waba ayagala riziki amala kufuluma n'agenda atema wali n'otemawo n'osaawe mwogo n'odda eno n'ogamba ye Allah nsaba ongabirire riziki yange emmere efulume bulungi ifune ekyokola ki? Naye ng'omaze kufuluma si kutuula butuuzi mu nju owa booda akwate kapikipiki kakole ki? Ezo bayita asbaabu. N'olwekyo Katonda tumwawula nti yekka ye nannyini buyinza obwo. Eyo bagiyita tawhidi rububiya okwawula Katonda okw'obulezi. Ne wabeerawo okwawula Katonda mu ibaada. Ebyo ye nniya wedda gye mbasomesa nti buli kyonna ky'ogenda okukola nga ibaada nniya yeteeka okubeera nti nkikoze ku lwani? Ku lwa Allah. Oba kusaddaaka oba kusiiba. Kyova olaba bwe yali ayogera kusiiba yagamba nti ibaada z'omuntu zonna z'akola nzimulekedde zize alongoose nga bw'ayagala. N'alyokaga nti okuggyako okusiiba ko kwange era nze agenda okusasula. Kibategeeza nti ibaada y'okusiiba y'omuntu talina ngeri gy'ayinza kukoleramu riya. Ibaada ezisigadde omuntu ayinza okweraga. Si bwe kiri? Ayinza okusaddaaka naye ng'oyagadde kulaga bantu nti ndina ssente. Ye Allah atunulira nniya yo. Oluusi oyinza okuba nga toyagadde kulaga naye nga owadde mu public ye Allah atunulira ki? Nniya yo. N'olwekyo bagiyita tawhidi
al-uluhiyya okwawula katonda okw'okumusinza. Bw'obanga ogenda kukola ibada kitegeeza ki? Buli kintu kyonna omuntu kyakola katonda n'akisiima era ng'akyagala bakiyita ibada. N'ekyoba ogenda kikola tobeeramu na nniya ndala, beera ng'okikola kusiimisaani katondawo akusasulemu empeera. Okwawula katonda okwokusatu tumwawula n'amannya ge n'ebitendo bye. Kyagala okwefaananyikiza eri rububiya kubanga amannya ga katonda galina amakulu okujjako linnya limu lyokka litalina makulu. Erinnya Allah terina makulu lyo lisigala linnya nga bwe yagamba mu surati Twaha nti innani ana Allah. Terina makulu, tolivunula, lisigala bwe liti. Oba oli mugisu omuyita Allah, togamba nti weere tekitegeeza Allah. Muntegedde? Mwe mugamba weere nga mutegeeza ani? Ng'abazungu baga nti God ne bategeeza ani? Allah. No, God kitegeeza kintu kirala, naye Allah linnya nga bolaba kateze bampita Higenyi. Bwe nzija mu Bugisu wano era musigala mumpita ani? Higenyi. Ne bwe ngenda mu mazungu era basigala bampita ani? Higenyi. Lye linnya Allah. Naye gano agasigadde go galina amakulu. Boga nti al-Khaliq kitegeeza omutonzi, ar-Razzaq kitegeeza omuki? Omugabi. N'amannya amalala go galina amaki? N'erinnya lya Allah lyosigala ani? Allah. Nolwekyo eyo engeri gye twawulamu ani? Nolwekyo omukkiriza bw'aba akolagana n'abantu banne, kyova olaba tugamba nti longoosa enkolaganayo n'abantu banno, olongoosa enkolaganayo n'ani? Ne Katondawo. Biki ebijja okuyamba okulongoosa? Bwe bukkiriza bw'okola ki? Bw'olina. Seeko wedda ayogerako ku by'obufumbo wano. Omuntu bw'afumbirwa ze zibeera right eziri wakati w'omukyala naki? N'omusajja. Naye ki ekifuga rights ezo? Kubanga omukkiriza waliwo ne rights ezimu ze yeerekereza, nga bwe mbadde mbawa example nti omusajja yalina okubeera ng'alabirira omukyala, amuwa ekyokulya, amugulira olugoye, amufunire obw'okusula. Naye ebiseera ebimu omukyala ayinza okuyambako omusajja ng'ate yalibadde right y'omuki? Y'omusajja. Ekyo aba akikoze mu bukkiriza bw'akola ki? Bw'alina, era ne Allah akola ki? Amusasula. Nolwekyo obukkiriza obwo butuyamba mu bintu bingi, enkolagana nnyingi. Bw'ogenda mu bizinesi obukkiriza bwe bukufuga, kubanga bizinesi, ebintu ebisinga obungi mu bizinesi biyimiridde ku bukola ki? Ku kwesigaŋŋana. Obwesigwa bujja mu muntu nga muki? Nga mukkiriza n'amanya nti omuntu osobola kumulyaza amaanya. Naye bw'osanga omuntu atalimu bukkiriza yo yagamba, n'ogenda n'omugamba nti njagala kilo namba eya sukaali n'omuwa sente zo, ye n'akuwa gulaamuzi 9. Era ye n'alowooza nti bizinesi yange ekola ki? Etambula, naye nga tamanyi nti ye Katonda ekyo aba akoze eki? Akirabye, ate n'atamanya nti waliwo aya emugaana ekyo. Allah jaga nti wailun lil mutaffifin alladhina idha kitalu ala nnas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah yali ayogera ku business. Abasuubula ebiseera mu minzaani zaali tezinaba kujja, baali bakozesanga kolokolo zino, mabaafu, ebintu ng'ebyo, maguniya nga bibapimiramu. Naye abali abaaliwo ku mulembe ogwo nga bw'agenda n'agula ensawo ekyokulabirako ey'amanda nga kuliko n'omutwe, anti ensawo z'amanda waliwo ze bateekako n'omuki? N'omutwe. Ensawo eri agamba oli nti ndigigula sente, kale katugane nti emitwalo 6. Bw'ajja wano n'atuusa ensawo yayinza okuba agipakidde omutwalo gumu, n'etuukira wano ku mitwalo emeka? 7. Asooka kujjako omutwe n'ateeka wali ebbaafu nga 2, si bwe kiri? N'amala atungako. Ekyokubiri n'akuguza ensawo eyo emitwalo 8 oba 9. Ekyo Katonda agamba nti oba omaze okubba. Lwaki? Kubanga eri gwe bakuweereddeko omutwe, ate gw'osoose kujjako omutwe, ate n'osaako n'amaki? N'amagoba. Kyagamba nti wailun lil mutaffifin alladhina idha kitalu ala nnas, eri bwe baba bakupimira bali abalimi oyagala bajjuze, ate gwe bw'otuuka wano eddebe gy'oguliddemu eri emicungwa si gy'otundiramu, eri gy'oguliramu okuba ogubuto ne gukola ki? Ne gugaziwa. Ate eddebe ly'otundiramu wano n'olikuba munda ne likola ki? Ate nga bbeeyi y'emu eyo. Ekyo Katonda kye yakola ki? Ye Katonda agamba nti gula ensawu n'omutwe gwako, obalirire transport ne sente baguzizza, oyongereko sente zo, naye ogitunde nga bwekola ki? Abatunda amatooke bagenda okutuuka nga biwago nga 3 tebiriiko.
buli byajja ne bakutulako ne bajjako ate ng'omuntu ogenda muguza ate sente ezikola ki kyova olaba nti Allah yawooninga abantu abo. Nolwekyo omukkiriza omutuufu yoyo abeera mu bizinesi nga alaga obukkiriza bwe. Gamba nga n'ekintu bw'obeera nkati mulina obuduuka wano mu kitundu nga bantu mu kitundu ekyo bagamba mugende ku dduuka lya gundi, oyo kiraga nti mukkiriza kubanga ebintu by'obawa ne bakola ki ne basiima. olwo no Allah nawe bwakola ki wabeera akuteeramu emikisa. Bannange ndi kumpi kumaliriza kubanga saawa yonna yonna disikaadhi ayingira, naye nga tukyali ku bukkiriza mbagambye nti eddiini erimu empagi mmeka? 3. Nolwekyo waliwo omusiraamu nga yasaala busaazi, asaala bebo bembagambye gwe balekera sente mukeeka, naye olw'okuba nti yali asaala ku lwa musajja n'asuubwa naki n'asuubwa ne sente. Nolwekyo ekifuga ekyo bwe bukkiriza buno bwe mbagambye, oba omusajja waali oba taliiwo yakimanya nti eno ibaada yange, kubanga bonaaba ofudde gye bagenda okuziika nayo. N'abeera nga tatunudde ku musajja. Omukyalo omulala agamba ne bbaawe nti nze n'ebikaaya byo nja kubikasuka eri. Bbaawe si yakulagira okwambala ebikaaya, eryo teeka lyani? Gwe kikole ng'okimanyi nti Allah yakugamba bwe bukkiriza nti okkiriza nti Allah yassa etteeka eryo n'alagira bo abakyala bakole ki beebikkirire. N'okimanya nti teeka Mungu lyakola ki lyeyassa, oleme kubeera ng'okiteeka kasita okiteeka ku musajja niyo emaze okukola ki emaze okukyuka. Etegeeza nti omuntu oyo Allah bamugezesa n'akunyizaamu katono, ebyo by'obadde okola ng'obikola ki ng'obivaako. Kyova olaba mmaliriza nga mbagamba nti ibaada zonna Allah ze yatulagira omusajja n'omukyala twenkana. Man amila saliha min dhakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kasita okola ibaada kobeere musajja kobeere mukyala, kati omukyala bw'agenda hijja empeera omusajja zaafuna n'omukyala ze bakola ki zibamuwa. Omukyala bw'atoola zaka empeera gy'afuna era zezo zennyini omusajja aba atodde zaka zakola ki zaafuna. Ekizibu kiri nti mwe abakyala ebimu mubidoojinga nga mwekwasiriza mbufe tuli bakyala, simanyi mukijjangawa. Omukyala n'abeera n'embuzi awaka, alunda embuzi ze, Idi n'etuuka nga yakusala bisolo, naye emifo ky'okusala afune empeera n'alindirira bba. Tubuuza nti mu empeera za akiika amine za udhuhiya temuzifuna? Ye Nabbi kyeyagamba nti omuntu waba asaze embuzi ya udhuhiya Allah buli kooya akali ku mbuzi yamusasulamu empeera, gwe omukyala tozifuna? Yarhamukallah. Era oyagala bbaawe eka yasala, naawe oteekwa okubaako n'ebintu byo. Bannaye mbabuulira nti n'omukyala naye abaako n'ebintu bye. Ekizibu kye tulina mu Busiraamu, nze njagala mbabuulireko ekyama, nze nga tebanakumpa ba deputy district nali nkola nga registrar mu constitution ya Uganda Muslim Supreme Council baatuwafa Obusiraamu okubeera nga tulina ebintu bye tuhandolinga mu community ng'abakulembeze b'Obusiraamu. Ne batuwaako ebitono ebisigadde ne babeera nga batugezesa balabe mujja kusobola okuhandolinga. Ekisooka baatukkiriza okufumbiza era nitubawa ne marriage certificate. Ekyokubiri ne batukkiriza mubanga mulemereddwa obufumbo bwammwe nga tulaba level gye mutuuseeko temukyasobola, tubawa divorce tubaawula. Ekyokusatu ne batukkiriza okubeera nga tugaba emaali yammwe nga mufudde. Ekyo mbadde njagalamu. Era ffe ne bw'omugenda mu kooti nga twagabye ne tuwandiika nti twagabye emaali eno, sibalina ngeri gye bayinza kukola ki kukigaana. Naye nze kasooka mbeera mu ofiisi ya district ndoza emyaka tetugenda oba mu 10 n'emeka, sigabangako maali ya mukyala. Abakyala simulina maali? Ye maali yammwe we mufa eragawa? Mumbuulireko. Oba abasajja bammwe mwe mufa bonna emaali yonna bagitwala. Ate ng'omuntu yenna kabeere ani kabeere ani, abantu bano be bakusikako wammanga, kobeere musajja kobeere mukyala. Number 1 be bazadde ba babiri, maama wo ne taata wo balina right ku maali yo. Ennaku zino abakyala bagagga bakola, balina amayumba. Ne noofa ne maama wo ng'akyaliwo mulamu n'atafuna ku haki yo. Taata wo ne maama wo basika ku maali yo kobeere oli mukyala.
omuntu owokubiri be baana bo abalenzi n'abaki n'abawala, then owokusatu ye bbaawo oba mukyalawo. Muntegedde abalala bayingiramu ng'abamu tebaliiwo, ne balyoka bayingiramu baganda bo baani bajja nga waliwo abataliiwo, naye babanga weebali naddala mu baana bo kasambaamu omwana omulenzi maali ekomaawo talina walala weegenda. Muganda wo tayingira, mwani tayingira, mukasa taata wo afuna, maama wo n'afuna, bbaawo n'afuna, ng'abaana bo be bagabana ekikoze eki ekigadde. Naye ebyo mbiraba ku basajja, kibitegeeza nti bamaama mu maka ge mubeeramu nammwe mubeereko n'ebintu nga hakki yammwe, nga naawe osobola okukwata wano n'owaayo sadaka, naawe osobola okubeera ng'olima ebintu byo n'owaayo zaka, naawe udhuhiya bwetuuka osobola okukwata embuzi noga nti abba wange ezo embuzi eyange, ate nawe bakukkiriza okusala bw'obeera ng'ojja kisobola okukikola. Gwe mwenyini weekwatira ekiso n'okola ki? N'osala ekisolo kyo. Tekirimu bwa haramu. Okujjako tukugaana ng'olimu obutiitiizi, kubanga abamu ne bwalaba bulabi ku musaayi akola ki? Adduka. Kati gwe tugamba londa omuntu yenna gw'oteekawo akukolera omulimu ogwo. Bwe tuba twogera ku imaani, ebyo byonna biyingira mu mbeera eyo. Naye ekikulu mmwe mugamba nti ffe tuli bakyala, ne tulowooza abakyala mwe ibaada mweggyeko. Akala omukyala yasalako udhuhiya wano, awanikeyo ku mukono tulabe nga wasalako udhuhiya. Alhamdulillah, we bali baabo basatu bana namulunde ku mbuzi bannange, udhuhiya yina ensembedde. Nammwe musale, bawo bw'asala naawe n'osala, abaana bajja kweyagala. Bannange kanjimirizemu katono soge twanirize Sekatwale ow'ekifo kino insha Allah, wakati wa musajja na mukyala. Empeera we ziba nga Allah swala ya dhuhuri yagiteekamu empeera 10, omukyala bw'agisaala empeera 10 azikola ki? Omusajja bw'azisaala empeera 10 azikola ki? Enjawulo eriwa mu nkolagana yaffe? Waliwo obuvunaanyizibwa obumu Allah bwe yakwasanga abamu, ng'abamu si bakola ki? Si be balina obuvunaanyizibwa. For example, mumbeera nga muli bafumbo, bagamba nti obuvunaanyizibwa bw'omusajja kwe kubeera ng'alabirira omukyala oyo, kumugulira mmere, kumwambaza, kubanga bye birayiro byalayira. Tukufumbiza muwala waffe ku lw'amahale gakusalidde, okkiriza, zikiriza. Emirundi emeka? Ne bamukukwasa. Owedda Sekalutu byagamba nti bw'oba mumuwaddeyo kati bbaawo yaba akulinako obuvunaanyizibwa bwonna, ate gwe maama toddayo ate ofuga omuwala oyo, kubanga wamuwaayo olw'amahale ge yakola ki? Ge yasaba. Nolwekyo alina obuvunaanyizibwa bw'alina. Bw'oba omuyambyeko oba ofuna mpeera wa Katonda, naye nga oba omukoze eki? Omuyambyeko buyambi. Gwe naawe ng'omukyala ne bakuwa obuvunaanyizibwa mu maka, gwalabirira emaali ya bbaawo, naye omusajja n'ajja n'abuuza enkoko ye, tomanyi gye yalaze? Omusajja n'agula omunnyu, tamanyi gye gwalaze? Gw'ogaba bugabi? Embazi ogaba bugabi? Kale ebintu ebyo oluusi rights ezo zetugenda nga tukola ki? Nga tukoonagana mu byo. Naye ng'ebimu tubitwalana mu kalica, kubanga mulimu ebintu ebimu nga kati wano mu Bugisu nga kalica yaffe tekoonagana naki? Tekoonagana na ddiini yaffe. Tubikkiriza. Nze lumu nali mu semina wano wa Enamanyonyi, abakyala nga bagamba nti naffe babba baffe bagituwadde abakozi bajje batukolere. Nengamba nti obusiraamu tebugaana omukyala okubeera nga bakuleetera omukozi, gwe nookeranga bukeezi n'otuula, ne bagenda bakukolera, ne bakulimira, ne bakuleetera buleeteza emmere. Naye semina eyo kubanga nagisomesa baada dhuhuri n'abasajja baali bazze, nabuuza ekibuuzo kimu nti abakyala mwali agadde tayipu ki ey'omukozi? Abakyala bagamba nti batuleetera omusajja. Bwe nabuuza abasajja nti mumwagala tayipu ki ey'omukozi, bagamba nti batuleetera omukyala. Era twavaawo ffenna nga tetukwataganye. Naye ng'ekizibu kyava ku ki? Nti okusinziira ku environment yaffe wano,